Nopunjaji kubanjiteke kutaka kati wembache mwagala. I can end it seriously. Kasasiro waliwo n'abajja mu inbox yange mukakati omanyi lumba kyagula nyingo woliyo owembogo nupujireke kibina ky'abasiru mukwekalakaasa okwaliwo mu November omugenzi Eric Tumwine we yayimirira n'agamba police has a right to shoot you and kill you abaana abo be basiba ne be batta Bobi Wine simwe yakoze sente za freedom eyo movie gye batongozeza simwe yagikoze abantu bangi bazze beewaga eryanyi era nga balyewulira nodyeyita balyeyita bataddewo n'ensale okuli Frank Gashumba ng'agamba wadde NUP weeks 2 agenda kuba agikubye ng'agitadde ku ttaka mu birala byeyongerako yagamba nti ye one man army teyeetaaga amukwatirako Deni Lubowa Sava kyekimu kye yakozesezza agamba NUP teyeetaaga muntu gimukwatirako agenda gikuba paka ku ttaka Deni Lubowa Sava yayongedde n'ajjayo ebigambo bingi byenjagala tuogere ku Deni Lubowa Sava abajjukira mu mbozi zange zenzize nkola namwogerako nene mbagamba nja kujja n'ebimukwatako bagamba totta kibenga tonna kikenenya ndusu nate amaze okweyambula yakunamye deka tujje naffe tumuwe oba olyawo bye tulina tugenda kubeera nga tutunulira ensonga endala omukyala yawaayo abaana ba NUP okukwatibwa n'okuwambibwa naye yakwatiddwa ku misango gya mundu kutta muntu byonna mbirina omukulu amanyiddwa nga Mpuuga Mathias avudde n'ayogera ku lunaku lw'abannamawulire ayina ebigambo byayogedde byonna tugenda bitunuulirako Ssaalongo Erias Lukwago omulodi w'ekibuga Kampala ali munda mu ggwanga lya Buyindi gye yagenda okubeera ng'afuna obujjanjabi yajjanjabiddwa mbeera kimwali ayina ne byayogedde bitiisa era tugenda kuyitako mu ggwanga erya Kenya eri CDF omujja gwe baakateekako ayina ebigambo byayogedde Munnayuganda gwe wenna gy'oli ng'oli mitala w'amayanja kakati bw'oba osindika essente mu Uganda bino bibyo biwulire eno ye gavumenti yammwe oba ye gavumenti yaffe omukulu amanyiddwa nga Dwasa ayina ebigambo byayogedde omanyize buli kyempulira nga njagala tukiyigemu ife abaavu fe abatalina njagala nkireete njagala tuyigire ku bigambo bya mukulu Lwasa byayogedde munzikirize mbabuuzeeko buli omu gyasinzira okubanga ngoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero nzigusa enteredde bubya okakasa ntubako ensonga ze tugusa eri ensi yattu Uganda mpuliriza njagala kutandika bwenti njagala kutandika olunaku olwaleero nga ntandika n'omukyalo ono amannya ge amanyiddwa oba ayitibwa Nabukeera Morin Peace omukyalo ono yatwaliddwa Luzira era ng'ali ku misango yatwaliddwa Luzira mu kooti y'amagye actually yatwaliddwa mu kooti y'amagye bw'atyo ne bamutwala ku alimanda Luzira omukyalo ono kye tumujjukirako mu biseera emabegakaawo yakwata nnyo abaana ba NUP ng'era babatwala ne babasiba ne babagalira yabatulugunya Kamala mu bamu be yakwatako kwaliko Map Media bangi be yakwata oba be yakwasisa naye wetuwogerera oyo kennyini kakati ali mu kuwera ennemba na misango gyakutta muntu ng'akozesa emmundu oba ekyokulwanyisa ekyamagye ensi bwetyo nti gwokera ku makya n'okola banne ebive naye nga neewuwo bijja obulamu bw'ensi bwe butyo bwetooloovu leero oli bulungi enkya oli bubi eyabadde obubi enkya yali obulungi kituyigiriza ki nti tubeere balungi tubeere benkanya mu nsi eno ffenna tugirimu kyenkanyi njagala kubeera ng'oyo muvaako mu ngeri y'emu bwe mba nga nvuddeyo olunaku olwaleero lunaku lw'abamawulire lwa ddembe ly'abamawulire mu nsi yonna era omubaka owa Nnyendo Mukungwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yavuddeyo olunaku olwayo naawe obubaka eri bannamawulire n'asaba bannamawulire okulwanirira bejje mu mbeera kwegamba ey'obutamanya era n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza nti eggwanga limu bannamawulire bangi ekisinga okubeera fane nti waliwo bannamawulire nga bo tebalina kye bamanyi ku mawulire naye nga nabo bakola amawulire kale nno yajjukizza bano mu bigambo bye nzikiriza
mbikuwe ye Mathias Mpuuga Nyendo Mukungwe ono w'ekinusu eky'ebitaano eyabba emiliyoni za Uganda 5 ezisobola okuzimba amalwaliro gy'ava oba gy'akiikirira ng'ate beeyaguza lujjo ye yaziri omu ate nga teyejjusa. Okusoomooza okwayingirawo mu industry eno nti buli muntu asobola okwogerera ku ssimu yafuuse w'amawulire balina okwawula era beeyawule beerambike mu abo abeerimbika mu mulimu n'abo abagukola nga batendeke. Ekyo bwe kinaalema omuntu wa bulijjo tajja kwawula munnamawulire akola omulimu gwe ng'omulimu gwe n'oyo agwerimbiseemu anoonyaamu ekyemisana. Nawandibadde mu mateeka okuwandika amawulire ag'obulimba si musango, naye bwe kifuuka nga y'ennono y'amawulire kiba kitegeeza nti indasitule y'amawulire ejja kufa. Nja kubaagaliza olunaku olulungi naye mulweyambise okujjukiza obuvunaanyizibwa nti mmwe endabirwamu y'ensi n'okujjukira nti ebisoba nga bisobye kuba amawulire ate ani anaaba bagambako nti basobezza kubanga mmwe mulina okwekubiriza okulaba nti mukola ebintu mu butuufu n'okutuusa ekituufu ku bannayuganda n'ensi yonna. Okay. Bwe tuba nga tuvuddeko mu bigambo bya Mpuuga njagala kubeera nga nkwongerayo. Olunaku olwajjo nakulaze embeera nga bw'etambula mu ggwanga ne nkugamba nti nno kebeere essuwaani y'emmere ey'omutwalo ogumu gavumenti egenda kubeera ng'efunako 12,000 nga mu mwezi gwamu awo. Wabula nenziramu nenkulaga akatambi akalala akabadde kakwoleka nti bw'oba n'akakadde ka ssente ku mobile money olunaku olwaliwo weetaaga endagamuntu n'okusayininga olupapula ebbali gavumenti esobole okumanya ssente mmeka z'oggyeeyo. Byo nabyo biteeka ebbali. Kakati na kino kipya wuliriza bulungi. Okuyingiza ssente mu ggwanga ezisoba mu bukadde 3 njogera ku bannayuganda abali emitala w'amayanja. Okuyingiza ssente mu ggwanga ezisoba mu bukadde 3 kati olina okusooka okweyanjula eri abakungu. Abakungu wennyonnyoleko ky'ogenda okukozesa ssente zino gy'ozijje nakino kwagamba nakino okyogereko. Bw'obanga oyingiza ensimbi eziri mu bukadde 3 olina okugenda mu bakungu mu gavumenti osooka obannyonnyole ssente oleeseza ki, ogenda zikozesa ki, ani azikuwadde, mugoba ki n'ebiringa ebyo. Kakati kansuubire nti mukitegedde. Duli obadde okwata obusente bwo oyagala kuzimba kayumba oyagala kuwekola biki n'osindika ku akawunti y'omuntu. Olwaleero mobile money ziri restricted kyokka ate akawunti bagamba okuzijjako. Kitegeeza gwe ne bw'onoogenda mu banka unoogenda okujjako ssente zino ojja kwetaaga okusooka okusinkana abakulu mu banka bayite bakama baabwe abatwala ebyenfuna by'eggwanga oba nnyonnyolero obabuulire eyo ensi weetuuse awo. Uganda awo wetuli njagala kubeera nga awo mpumuzaawo bwe mbanga nvuddewo njagala kubeera nga nkwongerayo mu mboozi endala zennina olunaku olwaleero. Munzikirize tusooke ewa ddiini Dubo wa Ssaava nga sinnaba na kubeera nga mbongerayo mu bigambo ebirala ebisukkako wano. Ddiini Dubo wa Ssaava nga sinnaba bba akatambi ka ddiini Dubo wa Ssaava nendowooza katutandikire kukko. Ddiini Dubo wa Ssaava yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga oba olyawo ye katusooke tulaba akatambike nga sinnaba na kubyogereramu. Njagala tuwulirize akatambi kano ndeese obutambi bw'endowooza nti no bwanjawulo buli busatu tubuwulirize. Siza kwembase z'abasajja simanyi baleke okuwa gavumenti obuyambi baleme okukola ki kati mwe mumanyi nti mulwana mwami Museveni but the little knowledge you have in those empty heads temukimanyi nti bye muli mukola ate ono byali mu kusinziirako okusaba babakomyewo wano bwe muwanga mulina ddala gundi. Ekyo ekipapula kirimu ebintu bibiri, either mwakyewandiikidde mu kiteekewo babakolera asylum papers bazibawe, or if not like as it is today gavumenti esobola okubasaba ne babazza wano munagisisinkana mutya. Abamu famire zammwe zikyali wano, abalala bwe mujja mulina nakwekweka Nairobi muyingire wano olw'okuba nti mumwe abali eyo mulimu abantu baffe be tulabamu nga mikwano gyaffe. Sitwagala kuyingira mu bintu bino biteekamu kugamba nti tubitegeeza abantu nga bwe birina okuba. Nedda, tubaleka abasigadde abali mu mirembe babeere mu mirembe bafune empapula zaabwe batuule bakole. Kati ate mwe abasiru abatalina magezi mwe muli mu kwonoonera abalala.
ziyabuddeko abantu bonna nti abaana be bali mweru mu Amerika oba bana abalala abamwe mubasombye mubajjewo mubatuuzizza eri mwagala bano bannayuganda abali wano abatagenda kusobola kuddukawo mbu bakwate bo babasibe babamalire mu makomera babatte mu kwekalakaasa okwaliwo mu November omugenzi Eric Tumwine bwe yayimirira n'agamba police has a right to shoot you and kill you abaana abo be basiba ne be batta Bobi Wine simwe yakoze sente za freedom eyo movie gye batongozeza simwe yagikoze yawaddeko ku family ezo ze battira abantu babwe kuba byali byamukwatira luka bano baba waddeko ku sente oba abaana abo babaweeredde bakitabu ne banyabwe abasigala nga bagundi mwe batemu kubanga Kyagulanyi aliko n'omusaayi gw'omuntu gwe battira mu mmotoka ye Kawuma. Alright, ako ke katambi akamu kw'obwo obusatu bwe nnina njagala owulirize. Dini Lubowa Sava obutaawukanako na mukyalo oli owa Baba TV gwe nabawadde olunaku olwajjo bwe batuwe bakozesa abantu. Dini Lubowa Sava agamba nti abaana ba Chairman Nyanzi bali mu America era agamba nti Bobi Wine ayagala kuttisa era yattisa bannayuganda n'okutta Yasin Kawuma. Dini Lubowa Sava agamba nti musaayi guli mu ngalo za Bobi Wine. Byonna bigenda maaso nga bwe mubiwulidde. Agamba nti ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 19 ennaku ezo Bobi Wine abantu abattibwa yali ashootinga documentary ye. Owulira abasajja agamba nti yali ashootinga documentary ye nakkiriza nti abantu baffe naye Dini aganye okwebuuza oba aganye okumanya nti eyatta oyogedde kuwona eyattisa naye yatta omwogerako ki era ensi toli mugibulira dwaki bano battibwa. Bw'obanga ogamba nti no Bobi Wine yattisa abantu bano ng'ali mu kukola firimu ye then tutandika okunenya n'abatta. Dwaki omuntu akuwa omulimo ojjotta abantu nga yali mu kushootinga firimu ye. Abaffe Dini Lubowa nga tonnaba kugaziwa nnyo mimwoba olyawo n'okuva eyo ogende maaso n'okuba ng'oyogera nga bw'owulira osanje. Of course tukimanyi tino okolera state kino tukimanyi emyaka egiwerako. Yes naye bw'oba oyogera ebintu ebimu bw'ogamba Bobi Wine atta abantu njagala attisa abantu yogera kubatta bo boogerako ki. Bw'ogamba nno Bobi Wine attisa abantu yogera ku lwaki bali babakuba amasasi z'ensonga bbiri. Ensonga endala njagala ndowooza tulabe olunaku luno ye Dini agamba nti no Bobi Wine ye yattisa abaana bano ne katufune ebigambo bino bya mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Luwangula Muteesa katufune ebigambo bye. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Eyo y'empologoma. Dini Lubowa agamba Bobi Wine yattisa abantu kyokka empologoma ya Buganda yeegamba twagala okumanya nsonga ki eyattisa abantu bano. Empologoma ebuuza nsonga ki eyabattisa. Dini agamba Bobi Wine yabattisa. Ensonga ziri bbiri nti Dini
gwe oyagadde okulya ssente n'okulaga nti oli wa kitalo. Yes, lya ssente zo nga Edi Muto yagamba, naye oba oli awo tukimanyi nti ogulwa bugulwa. Twagala era tufune akatambi k'ono omwana, abantu abakola ku ma-TV n'ama-radio n'abantu be bawa ssente ogenda maaso n'okuvumirira okutyoboola n'okulaga nti NUP terina lugendo, terina maanyi, terina kyesobola kukola yadde okukyusa eggwanga. Bano bwe bati bwe babeera, naye omu ku abo be babadde bakozesa kati yayogera bino era ayogera nti ewaaye nze babadde nga babintuma bye bino. Balina right y'okudda, ye principal alina okudda, alina otufuga. Nina ati wano waberanga ku TV ng'okubooli. TV ye yali emunvumisa. Leka naawe. Ate okulimbe. Ng'egambire. Nga be baleeta bisitole buli saa bagamba mugambe kino mukube kino. Nga be bakugamba? Be bali baleeta script zaabwe toli mu TV. Tomanyi nti nedda go tokimanyi nti presenter tolina input y'amaanyi mu show. Kituufu. Era bwe natuuka nga ndaba waliwo ekyayitirira, so waliwo story gye baaleeta ey'ebisiyaga. Tubyogera ku channel yange. Kale gamba waliwo story gye baaleeta. Eyo bwetyo. N'ensooka ŋŋaana ne bampamu kasasipe ka wiiki. Kyakwesa ne sasipe? Bampa kasasipe ka wiiki. Ne mbeerayo Monday Tuesday olwokusatu ne bankubira ne baŋŋamba komawo okole. N'enziramu n'enkola. Ati waliwo story gye baali bagamba gye tugendera ejjinja. Era nga naye ekwata ku Bobi Wine ebyo. Ngamba nze nkitadde. Kiki kyagira ng'olaba kulwana na musajja. Ng'olaba muwaayiriza. Okay, ako ke katambi k'oyo omukyala ng'akulaga yalinga ku TV, National TV, Baba TV ng'avuma Kyagulanyi buli wayingira program. Akulaga nti oluusi yali akola program ya entertainment nenga atuuka n'ayogereramu n'ebitali bya entertainment kubanga yalinga atumiddwa agambiddwa bakamaabe. Dini Lubowa Sava ali ku mulimo, ekyo tukimanyi ewatali yadde okwerimba. Dini Lubowa Sava ndowooza y'omu ku bantu abazze baweebwa ensimbi okunafuya Bobi Wine, naye nga bwe tuwagambye nti olunaku olwaleero kusangulawo mazima n'okulaga mmwe ababadde batagoberera era batamanyi nti Dini Lubowa ali wakati mu kubuzaabuza, ali mu muzannyo gwa Mwami Museveni. Njagala mukwano gwange olaba obutambi buno mbukusengekedde. We yayogerera ku lumbuye nti baamuleese dda ali mu ggwanga Uganda. Amazima gali nti ng'omusajja ne gavumenti temanyi waali. N'ayogera ku Bobi Wine nga bw'ali mu kwogera obwogezi naye tasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ziruma abantu ng'eby'ettaka. Ne bamulaga clips. Njagala tulaba obulimba bwa Dini Lubowa Sava, njagala tulaba obulimba. Nkoze akatambi kano nga njagala oba oliawo tumuggyeko engalo. Njagala mbukuwe bwonna omulundi gumu. Kyenkusaba kimu kumalayo katambi kano kyokka kye njagala okole. Mbulyako Bobi Wine yali akyogeddeko n'ensonga z'ettaka ezibbibwa ku bantu. Ebyo byonna biruma abantu tabimanyi tabirina. I'm telling you. Omusajja abadde mu gete ebbanga lino tamanyi. Tabimanyi. Agala kino ekigenda maaso mu bantu ba Uganda naddala abantu ba Buganda nti byonna ebikolobero babi bakoze kaakati ekigenda maaso kwe kubasengula ku mataka gammwe n'okuziikula abafu bammwe. Era bwe musirika bwe muti mu myaka emirala 10 mwe abantu ba Buganda mwe babuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mwe mutalina wantu we muyita wammwe. Bwe kiri mbyogera wano naye mugenda kirabako. Basooka kubba amataka g'abantu mu bibuga mwabali mu byalo ne mulowooza nti muteredde kati bali buli wamu. Kino njagala kigenda eri abakulembeze bonna, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini n'abakulembeze ab'engeri yonna. Musirise nga batulugunya abantu bammwe, abaana bammwe ne babakulamu enjala kati bali mu kusengula abantu bammwe. Ekiddako nammwe kennyini bagenda basengula. Gavumenti esinga obungi ebisingawo ku ebyo tugenda kubanga tubyongera kubanga kasanti nabo bennyini bwe bamala okusinkana bagenda kufulumya ebifaananyi bimugenda kuwambirabako kabe kasinge n'okwongera otegera ebisingawo ku ebyo. Alumbuye kyenyongedde okutegeera nti kuba bulijjo njagala kumanya entambula yali etya otuuka omutuusa wano. Kitegeerekeseddwa nti bwe basimbula ku Turkish Airline mwe gye mwali musuubira era nga babagambye nti ayingira wano Okello Oryembi yali ayogera byali bituufu, yali talimba.
Alumbuye ya boardinga ennyonyi eyo then ne bamuleeta ne bayingira bwe yalandinga ke Rwanda ne bamujjako wano ne bayingira nga bayingiridde wansi ne batuuka abadde mu mikono gyabo ab'ebyokwerinda era bwamaze omukunya kajjojijoji w'ebibuuzo n'abagamba bimutamye era bibadde bimutamye byali byamutama dda. Kyemmanyi nti ebimu ku ebyo bagenda kuba babifulumya okwagala okonfaminga naye ng'obudde buno bwe twogerera ali mu mikono gya Jerusalem Sale bali mu kutula ddiiro. Katusabe nga era bwe nabagamba juzi wano nti Lumbuye ogenda kulaba supplies nyingi ezigenda okuvaamu. Either bwe batamugulako misango bandi bakolerayo tamale mirundi omulala senior. Kuba naye mumujjukira yali musajja wa mutawaana nnyo mu kuba gavumenti. Naye olunaku lwe yamiitinga President Museveni byonna tibyaddayo. Bandi bakolerayo Andrew Mwendo omulala. Era nga gye tugenda okweyongera okukoma ensonga zino tujja balaga why we are called TMC gano mazima. Nani yasomye ddiiru eno okutuuka okusena Lumbuye kati mwe bannaffe abali eyo mu kusonda ssente n'abali mu kunyiiga n'okuyomba ndowooza kati essaawa twawula abalenzi ku basajja. Waliwo yampeereza message bamuyita Lukenge nga ngamba leediyo gyoyogerako ya Bwakabaka Kabaka alinamu n'emigabo bwegiti naye njagala otegeeza Obuganda nga nyimiridde wano ku leediyo eno ku TV eno awatali yadde okutyamu n'eddakiika n'emu. Kabaka waffe muwambe naye yennyini yeetaaga kununulwa. Obuganda kambugambe mazima Kabaka gyali mulamu ate si musibe akola bibye munonya akabadi akalala. Kuzannyedde obutambi obwo omanye munnamawulirewo Dini Lubowa gwogoberera akugamba nti nno Lumbuye yatuuse dda mu ggwanga Uganda era bamuleese alina essale naye nga tannaba yadde okutuuka mu ggwanga. Dini Lubowa Sava akugamba nti NUP yali ekuŋŋaanya ssente mummwe abagigoberera era abagiwagira okununula Lumbuye naye nga amazima gali nti ekimanyi tesobola kumufuna. Abaffe Lumbuye ali mu Uganda oba ali ttake. Gavumenti ya Uganda yamuleeta oba teyamuleeta ekyo nkibalekedde yoyo munnamawulire. Engeri endala ye Lumbuye ye Dini Lubowa y'omu atugambye wali nti Bobi Wine tasobola na kwogera ku biruma abantu ng'ettaka akatambi kakuzannyidde ak'ettaka ne tujja nga kugamba Ssaabasajja Kabaka ye kennyini yawambibwa yeetaaga kununula mu buwambe n'addamu n'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi talina buzibu bwonna teri yamukuttekera ali safe abyogera kubanga ali mu kuba NUP naye nga amazima agamanyi. Njagala bategeeza mmwe abagoberera emikutu musengejje nga mikutu gye mugoberera waliwo emikutu nga gujja kujja gukusanyuukirize mukusanyuukiriza naye nga amazima gali nti guli mu kuyisaako otandika okumanya ebyekisiru. Emikutu mingi wano ku YouTube ne ku Facebook kwegamba ne ku internet wano wonna nga tegiri mu bbawa bituufu wabula gyefuula egibawo ebituufu nga tegiri mu struggle nga gyefuula egiri mu struggle like nga bw'olaba ogwo gwa ddiini ali awo akulaga ye teri asobola musasula teri asobola kukola ki naye ebikolobero nga ne mukomera bamukwata gye buvuddekaawo ne bamutwala ne bamuggalira. Tukkirize nti Bobi Wine kyali olwaleero bangi abatakkiriza nti Bobi Wine n'obwa Bobi Wine we Bobi Wine okujja mu byobufuzi amazima gali nti teri yali akkiriza nti Bobi Wine asobola okujja mu byobufuzi n'afuuka kyali. Bobi Wine ku level wali gwe bw'ogamba nti n'ekibiina ky'abasiru naye ng'atuuse ku level eyimirira mu palamenti y'eggwanga erya Bungereza n'alagira oba n'asaba nti gundi ne gundi ne gundi bakola bwe biti mu ggwanga era basaana obaolyawo mubateekako sanctions ne bamuteekako sanctions. Muziraba ezaalumye ku Anita Amongi muziraba ezaalumye ku Andrew simanya Nandutu nga we babataddeko sanction oyo omuntu n'osigala ng'ogamba nti nno musiru. Ekyo kitulaga nti oba olyawo namwe mutidde kyovulaba amaanyi na buli kimu focus mwagijja ku birala mudisikasinga Bobi Wine. Genda otunuli omukutu gwa ddiini ezitaliiko Bobi Wine teri jajja views no tewali. Kitegeeza Bobi Wine mulala. Bobi Wine yafuuka mmere. Bobi Wine kyakulya eri mmwe nti abantu ba NRM
balemererwa okubeera nga baleeta abantu baabwe boogere ku birungi bye bakoze kyokka ne basasula abantu bangi okuvumirira Bobi Wine byali mu kkola oba ebigambo byayogera. Kitegeeza ki? Threat yammwe mu ggwanga ye Bobi Wine. Kyovula bano ba ddiini n'abalala abamufaanana omulimo gwabwe bali mu kulyawo era bali ku assignment. Era ojja kuwulira nga wayise ebbanga ng'avaayo nga complaininga singa anaaba tafiiriddemu, singa anaaba takoze eki nga tafiiriddemu, kubanga bw'omala okukolera sitaani ekiddako kusanjagga naawe akunywamu omusaayi. Ate nga kino kiri mu Baganda oba oliawo. Njagala tulaba akatambi ka ddiini Lubowa akalala. Waliwo yagambye musimanyi gwe Bobi Wine tasobola kuwa nze eryampa interview ate yalina ya mu Luzungu lwakuba mmwe temuluwulira bulungi kyekizibu kyammwe. Temwabitegera bye twali twogerako. Era yambuuza bulunda mubuuza pulaani ki naye gy'oyina egenda okujja bw'obanga abasibye abantu bonaki. Nako manyi twagala tugende ku nguudo twekalakaase. Bwe banattayo abantu nga 2 abazungu bajja kujja wano batununule. Embozi y'emmeeri eri wa mwagimalirawa gye mwatugamba mbu eri Nairobi eze kujja simanyi eri Mombasa eze kununula. Okay, ako ke katambi akalala ka ddiini akugamba nti ye bwe yabuuza Bobi Wine plan ki gy'ayina. Bobi Wine yamutegeeza nti twagala kuteekateeka kwekalakaasa batteyo abantu nga 2 abazungu bajje batuyambe. Stupid. Owulira obusiru bw'omuntu oli ayogera ekintu nga kya busiru n'ayonka ng'akiraba n'akitunuulira n'agamba nnono yakyogedde mu gwagwa. Oba oliawo mugezi naye tategeera nabagamba ebyo ebigambo 2 bya njawulo. Omuntu asobola okubeera nga mugezi nnyo, yes nga mugezi naye nga tategeera. Kankuwa example. Osobola okusanga Dini Lubowa Sava kampeere ku ye example nga mugezi ekyaddala kiri nti simubuusabuusa musajja mugezi nga mugezi naye ategeera amukozesa era n'amukozesa ebyekisiru. Oba otegedde kyenkugamba ategeera akozesa Dini Lubowa ayina amagezi ebyekisiru kwegamba Dini Lubowa akozesa amagezi mangi mu byekisiru. Akozesa amagezi mangi mu byekisiru. Amagezi g'amangi agakozesa nnyo ng'akola ebyekisiru. Ntegeerekese bulungi. Njagala tubeere nga tulaba akatambi kana akalala katukalabe tumuggyeko engalo. Kasasiro waliwo n'abajja mu inbox yange mukakati omanyi Lumba Kyagulanyi ng'owoliyo ow'Embogo nupugireke kibiina ky'abasiru sigenda kiddamu. Abantu abatalina amagezi bonna be bakuŋŋaaniddemu eyo Ganga Group. Whoever supporting Nup, you have a problem ku mutwe gwo. Bampita Lubowa nzala misambwa bw'oba oyagala okuneŋŋanga jangu ng'omanyi. Jangu. Whoever wants to kunesimba mu jangu mwenja bakuba mbasobola. Okay, ako ke katambi. Naye nze njagala kuggalawo Dini Lubowa Sava ne bino ebigambo. Dini amazima gali nti aboogezi babaddewo era sisuubira nti ogenda kubeera w'amaanyi okwenkana basajja mivule. Sisuubira Dini Lubowa Sava nti ogenda kubeera w'amaanyi okwenkana Simon Muyanga Lutaaya. Bali ludda wakati. Sava dyaka sente naye olunaku lujja kkeera ku makya. Era nze sisuubira nti osobola okubeera ng'oyogedde oba oli w'amaanyi okusinga Tamale mirundi. Naye aliwa buli lunaku yeekyanga bwe bamuzza mu fix bwe yeekyanga. Naawe ensi oba oliawo ojja kugiraba era ojja gitegeera. Njagala kubeera nga nkuvaako era nkwesonyiwa. Bwe tuba nga tuvuddeko njagala kusooka kutwalako munda mu ggwanga erya Kenya. Munda mu ggwanga erya Kenya amawulire ge tufuna agavaayo ffenna tukimanyi ti CDF w'eggwanga eryo yafa gye buvuddeko ku nnyonyi eyakurashinga bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero CDF omupya ateereddwako. Njagala oba oliawo kuyisizeeko katono nnyo mu mbeera ebaddewo n'ebintu nga bwe bitambudde.
eggwanga erya Kenya limaze okubeera nga lifuna CDF omujja era olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera nga alayira okuweereza eggwanga lye erya Kenya n'ogenda maaso n'okubeera nga ajja protectinga ssemateeka oboolyawo n'okugondera ebyo ebinaabanga bimugambiddwa. Nzikiriza tulabe embeera ebaddewo. And that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya, and that I will diligently serve the people and the Republic without fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, and or other influence. In the exercise of the function entrusted to me, I will at all times and to the best of my ability respect, uphold, reserve, protect, and defend the Constitution, people, and Republic of Kenya, and obey all laws, orders, regulations, directions, and instructions concerning the Kenya Defence Forces. So help me God. Okay. Oyo ye CDF omujja. Yes, njagala kubeera nga tugenda mu mboozi ya Luwasa. Njagala wano tuyigewo. Asobodde okuba ng'olaba akatambi n'otuukawo nkwebaza. Webale nnyo, webalire ddala. Era njagala kusaba wa video fe like. Buli wa video like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri netuuka ku muntu omulala n'asobola okulaba information eno. Nzikiriza nkusabe mbu owembeefu ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga bwe guba nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno. Allow me mikwano gyange obatwala mu mboozi ya Luwasa. Luwasa ffenna tukimanyi nti amazima gali nti ye mugagge ye yali omugagge yayabika. Ekizimbe banka yakitwala, ensimbi zagootaana, naye omu ku baali basaasaanya naye nga singa kusaasaanyiza mu baana bawala. Omugagga Luwasa ennaku zino abadde atambula yawulikikako ng'asaba General Museveni amuyambe amuweeyo ku buyambi anunule ekizimbe kye. Woteeri ye bagiyita tavern oba baali bagiyita tavern oba yali woteeri ye. Kakati Luwasa mu kuwanjagga yasibidde wa Pastor Rosias Bujingo, yeeyo teyajjeeyo nsimbi yajjeeyo ssaala. Mu bantu be yalaajanira kwe kuli Brian White. Wabula waliyo omugagga eyavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga amuwa obukadde 10. Yes, miliyoni 10 eza wano. Omugagga Luwasa we bamubuuzizza yayanukudde bw'ati, njagala tumuwulirize mu mboozi ye mwe tugenda okujja ekyokuyiga. Njagala tumuwulirize. Bampadde obusente munnange. Sente zino zibakuwadde ogenda tutandikira ku ki? Naye gwe olaba ziyamba ki? Ngenda kuzitandika kuzirya. Togenda ziteekamu bakazi? Ngenda kusasula dino kyengenda kusasula. Ngenda kusasula motoka yange badde bagikutte nga basaba miliyoni 12 kati ngenda bbawa. Nkyasobola okubamu n'amasappe naawe. Sobola kuba n'amasappe. Abakyala tebagenda kukubira amasimu ati balabye olwedde tukutadde ku mpewo bakuwadde ssente. Mundeke oba essimu yange nakyusa nkyuse. Naye baagala amawulire. Essimu njagire kasijja gikyusa naye besikutte banansonyiwa. Bukyanga tukola stories nga olaajanira gavumenti yali evuddeyo okwo. Gavumenti tenyega ndowooza misolo nagiwanga bubi sasulanga bulungi. Ofiisi ekyaliyo bampe yagiddamu oyo ate simanyi kyeyano nyina mu ofiisi eyo. Kuba takwatira ddala ssimu. Nazibala missed call nakuba 2 mwezi. Olunaku lumu oba buli lunaku? Mu nnaku ndowooza nga 3. Nakuba 2 mwezi. Ndowooza essimu eginoti nga nagira nti eno ya Luwasa. Nakuba 2 mwezi katakwata.
yakusikiriza ogende wa Bugingo nakyo ekyavuddeyo era nti munnange bya Bugingo nozo biraba yasabye kati mugagga tazze muno ndoza bibala bya Bugingo yekusabira obusabizi tewali kirala ate wakisiroho ke ku mbeera eriwo bebuuza akakeke yagenze wa Bugingo teyamwadde kuza Pentagon yo wapi teyampa yadde ekikumi yadde olwaga n'amafuta nkugee teyampa yadde ekikumi agavuddeyo kutaasa okuwa ku ssente osobola mugamba bigambo ki buno obudde bambi akuuma essente tayavuwalanga ffe osanga kijja muyamba bwenga Lwasa abaddeko omugagga abaddeko ne ssente buli muntu gwalako n'agamba Lwasa wuuyo atuuse biki byosobola omukuutira ebisinga okumalamu byalina okwewala so omukuutira ave ku bakyala ave ku bakazi ate nakwananga abakazi batalina amagezi k'omukazi aga nti zino tuziterekeze zitwale mu banka emalagako wabalina okola vidiyo ngaoyogera ku kifaananyi kya Angel eky'omwana buli muntu n'agamba naye Lwasa ebbanga lyamaze nga mugagga teyalaba kifaananyi mbu kino kibikuba omulundi gumu saabimanya yega omwana wuuyo mwetegereze nimbikula nindaba irizawo ndabe bannange mulabe akaana ke nazadde nga kyabuze dda kyagenze dda naye nga wakitegeerako nti ddala kituufu alina omwana wo oba byali bifaananyi sikakasanga muwala muyaye nnyo sikakasanga wamugamba n'omugamba lwaki ekifaananyi okimpereza omulundi gumu ye agamba ki yagamba ojja kukiraga abantu tofunanga chance egenda mu meeting olabe mwana akristo nagwe wakapataiti nawe ofuniddemu akasente essaawa zino ogenda yiriba mwana wo tolagendayo okay oyo ye Lwasa naye bannange njagala kino tukimanye bw'okwatanga ekkubo ng'obadde n'akasente ne kakuggwako engeri y'okusavaivinga ensi ereme kukosa nnyo kwe kusooka okukkiriza nti kituufu sente ziweddewo ne bw'okeera ku makya ng'oweddemu ate n'osigala ng'okyalowooza nti olina oba ogenda mu bwavu obusembayo nti oba ogenda mu mbeera esembayo okubeera embi ne buliwo okkiriza nti ziweddewo n'otuuka n'okubeera nga abantu ddala okibalaga nti ziweddewo Lwasa abadde akikoze naye ate eziringa ziyinza omununula akulaza agenda kunona mmotoka ye era akugamba tezirina na makulu ku byenjagala zino tezirinaako makulu naye bw'obuuza abantu abategeera miliyoni 10 omuntu asobola okudda engulu oyinza okuŋŋamba asa Jime tomanyi bintu by'abadde amaneginga kituufu weebiri kati kituufu abadde amaneginga bintu bingi era bya bbeeyi ne kati weebiri tebiriiwo bwe biba nga tebiriiwo Lwasa okutereera alina okusooka okukkiriza nti kituufu nalina kati sirina buli akajja nina okugezako okulaba okusinziira ku levo wendi kati levo gye ntuuseeko kwe nina okupulaningira aveeyo eri mu bire gye yali atambulira kubanga takyasobolayo bw'anaakimanyi ekyo ajja kuddamu oba olugero lw'Abaganda lujja kutuukirira amazzi gajja kulukutira gye gaali gakulukutidde zijja kudda ne bw'anaalemezaamu ng'ayagala asigale ng'akyali mu mawanvu gali amazima gali nti yegenda okubeera kwe kugenda okubeera okugwa kwe paka dwaligenda mu ntaana ekyo nakyo nkitadde njagala nveeyo eyo bwe manga nvuddeyo nzikiriza njolekereko mu ggwanga erya Buyindi eri omulodi w'ekibuga Kampala amanyiddwa nga Ssaalongo Meeya Erias Lukwago eyafunye obujjanjabi gye buvuddeko olunaku olwajjo we bukeeredde nkya y'olunaku olwaleero ng'amaze okulongoosebwa okusinziira ku bifaananyi ebibiri bye nkuteereddewo awo ekiraga nti Ssaalongo Erias Lukwago Lord Meeya yalongooseddwa era obuvune oba ekiwundu oba enkovu osobola ogirabaawo mu bulago bwe. Ssaalongo yategeezezza nti yalongooseddwa era nga obuvune buno bwajja oluvannyuma lw'abasirikale ba poliisi bwe baamulumba mu maka ge agasangibwa mu Lubaga
bwe batyo ne bamukolako obulumbaganyi obumutuusiza okubeera ng'oboolyawo afuna obuvune obwenkanidde wano. Yatuuka kwegamba obuvune obw'amaanyi. Roadmayor agamba nti gye bayita wano nga wano gaba bagiyita batya, eggumba erya wano mu mugongo ne wano mu nsingo gakoseka oluvannyuma lw'abasirikale omusikasikanya. Yembeera wabula nga bamulongoosezza bulungi era n'asobola okudda engulu bulungi. Yeetaaga ssaala z'Abannayuganda okusobola okubeera nga embeera eddira ddala mu nteeko muganda wange, ng'embeera eddira ddala mu nteeko. Quick recovery muganda waffe omukulembeze Ssaalongo Elias Lukwago. Tugendeko ko ne mukano nako tukategeere lumu. Dr. Kwefu Lukuta mumumanyi akola ku CBS. Dr. Kwefu y'omu ku bantu abaavaayo ne booleka okwagala kwabwe eri Bobi Wine era n'ategeeza ne gye buvuddeko Bobi Wine yamwebazaako nti ye yali first Facebook friend we. Kwefu n'avaayo n'asala ne keeki era ne yeebaza, wabula gye buvuddeko abaana b'okkabira ku Fangon n'abalala oboolyawo abateeka Bobi Wine baavaayo ne bategeeza eggwanga, ne bategeeza oba ne bateeka akafaananyi ku Facebook nga kalaga amatu amanene, amatu bwaguuga aga Dr. Kwefu. Kakati Kwefu ye kyakoze oba kye bamukoledde, bagenze ne bamukolera oba ne bamuwa award. Jukira akola ku CBS, akola ne Red Titi. Waliwo n'omukyala ayitibwa Peace Diane aleetamu awo ka segment k'ebyemizannyo ayitibwa Peace Diane. Bagenze maaso n'okuba nga bamukolera award era ne bagimuwa. Award eno bagiwandiiseeko token of appreciation award to Dr. Kwefu Lukuta for being a people's ear. Okubeera okutu kw'abantu. Award yeeyo gy'ogenda maaso n'okubanga olabakaawo. Ne Kwefu yagambye no, tewali kye muŋŋamba, ekyo kyendi. Njagala kubeera nga story eno nzija muganda wange njifundikire, naye nga sinnaba kubanga njifundikira, njagala kusembyayo obubaka buno. Obubaka bwe njagala okusembyayo mukwano gwange ampuliriza, njagala kusembyayo obubaka bwa Wumalu Kiseka. Wumalu Kiseka gwe mba nsembyayo oba gwe mba nsembyayo? Nedda, kansembyayo obubaka obwa ani Jjajja Ichuli Ismail Access. Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Nopunjaji kubanjiteeke ku ttaka kati bwe mbache mwagala. I can end it seriously. Omuvubuka ono agenda kugwa eddalu. Era bw'aba abeera kumpi n'abaana temuba musembereza. Ekyo nkibabuulidde. Anzijukizza akagero ka Bobi Wine. Bobi Wine yagenda n'akyalira ku balalu e Butabika. Omulalu omu n'amulengera. Bwe yamulengera n'amugamba ye gwe nninga akumanyi gwani. Kono munnange yenze Bobi Wine. Omulalu yaseka. N'amugamba weeyita Bobi Wine ojja kukakkana gwe kati gw'oli mupya. Nze nagenda okujja wano nga neeyita Obama sakkakana. Kati omuntu eyasembayo okwerogozza oli ono muvubuka Dini Lubowa Sava bye yeerogozza yali Museveni. Eyo gurupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalabo. Ngenda okuddamu omuwulira what if Bobi Wine comes ng'aloota gwe tetugenda nakumalirako budde mbu tukusabule. Gw'ogenda kutusesa ogenda tukolera nga bakazanyiikirizi. Ekyo nkikubuulira. Ukitegedde? Gwe toyinza na kutunyiiza wadde naaka. Era babadde bakuddamu babadde tebannakitegeera nti ogenda ogw'eddalu. Kati ligenda lirinnya.